Hamuza tappinga live bawalema olina omusege naye nnoonya obujulizi bw'omusege gw'omusege ngumanyi. Dokita Hamuza musajja walema oyina omusege ogubeera mu bbaala ogwagala ng'ente n'omunyu otera ogulimisa nezi helikopita ne mugendako eyo ku kazinga naye kikyakutaasizza sinafuna kifaananyi nga omusege ngumanyi wulira omusege ngumanyi ne bwe gufaanana wabula eggulira enjagala ndifulumye nga muli mwenna Katonda akyali naawe. Hamuza Katonda akyali naawe naye nuli wallahi sirimba wallahi the villain wallahi billahi wallahi sirimba naye nalinda obujulizi mbulinze lumu sitaani lumu shaitani ajja kuvaamu omuligisa nebu helikopita ne mugenda eyo ku kazinga wanje. Dokita Hamuza Sebunyi. Dr. Hamuza nze sikumanye tomumanye sebyafamire tebinkwatako whatever it is naye mbadde nkusaba bambi toswaza mwana waffe toswaza mukazi. Do not embarrass the woman. Her career obulamu bwe bwonna yabuteeka online n'abuumuza n'amanya nti nfunye Hamuza. So if it is true what Sengasi is saying, cause ebiseera ebisinga blogger ne bwaba kale ng'ayogera nnyo ng'akola ki muba mukyakera nkyana ayogera nga kituufu. So bw'aba akulinako information nga naawe mu mutima gw'omubuliri bw'ojjooyo okimanyi ekituufu olina omuwala mugenda ne ku buzinga. Omanyi mu abasajja mugenda ne mwirabira nti osobola okukola n'omuwala ng'amanyi mukazi osereebu n'atandika onnyumiza banentaawe Rema talina kyalina mwana bawe nsuula naye biki ng'ebifaananyi abirina ate bagamba omuwala sima munyankole oba munyarwanda. So your wife is a full package. She lowered herself n'akufumbirwa n'akubrandinga n'akuteeka mu maaso n'akulabirira n'akufuula omusajja buli mukazi essaawa zino gwe yeegomba okuggyako nze buli mukazi yenna gwe yeegomba. So bw'abanga mukazi wattu akutaddemu kubanga akkirizagana na Hamuza olina ebintu by'ofunye because of Rema. Olina w'otuuse in your life because of Rema, because Rema had friends. Okitegeera today olina brand z'otuuseeko because of that woman. So nze ng'omukazi munne nandisabye kwanga video engeri Sengasi gyalumiriza wadde yes mumuvuma but today she may be right. Hamuza mu bitiibwa byama bana abasajja mu abakazi mu bitiibwa bwe wasoma n'abandi nga mulungi n'omanya nti takyalina waalaga n'omanya nti kati muyina she cannot go because bambi asookera ng'agamba brand yange sikyagala kuswala ngendako enkyanvayo mbagambe ne wano nnubye banjajinge of which wali ofa batagenda mujajinga because once your marriage is nga obufumbo buganye walk out bolaba nga biganye tambula. Mwembabulire like I support boys ne mulimu abamu ne mulimu embwa gyogenda ofumbirwa nga kituufu olina otambula. So me deep inside me n'ennaku zino engeri nze gye ndabamu Hamuza ku mikolo abostinga nnyo. There is even a certain video gye ndaba Rema yali amuwa juice oba nga naye she was joking yali sarcastic n'amugamba nywa akadagala kaggwemu. So the way the guy walked away nga so people have issues in their marriage. Nekyo bamanya Sengasi ekyo kyokka kiwayogedde kyataanudde ebintu bingi mu maka ga munno. So nandikusabye ng'omuntu nti bw'oba olina obujulizi oba anything nga tonnaswaza muwala oyo nga tonnaba muswaza kale buweereze management ya Kenzo oba Keere ekyanoonya Namulondo anyone close to her cause temanyi obamanyi obagambe nja Rema ayogere nange I have information. I know she will take time akubiri agambe okay you want to talk to me if you have evidence mugambe but do not expose her marriage. Tomu exposing abambi mutira career ye oshegeera cause wali eyo abamutula ne bagamba olaba Rema yava mufumbo n'agenda kataali bulungi. So bwokere nkyano gye data engoyo mbu olina omusege biki ekyo kyokka kyetta brand ekyo kyokka kisobola okutta endorsements ze zonna. Ekyo kyokka bwe bagenda muyita mu marriage conversion yonna biba bifudde because bagenda gamba wetetsobola muyita olwedde obufumbo bwe bawaayenda ogenda bulirira kyabakazi okitegedde.
so oba brand ye ng'omukazi, so talk to her on a personal level. Olwaleero senga Acid nsaba nganze bambi yogera naye tomutira brand ye, tomutira bufumbo bwe, kyonna whatever she's going through. Just mu bakazi bonna kale leero senga Acid, I'm begging you, Rema yemuleke, leave her. But however, Hamza, if you're doing this nonsense, nkwegayiridde rectify on yourself. Tula wansi weekube mutumo otunye omwana w'abandi. Abakazi tulina empisa embi. Abakazi tuba n'embeera mu bufumbo. Buli mukazi yenna tewali ali perfect. So kiva kufuna musajja nga mukakamu nga mugumiikiriza. Naye kyensaba senga Acid bambi tokikola. Kuba nga nawe bwena abaana bawala bw'otandyagadde muntu ke nankakwanika mwana wo. Bambi mbadde nsaba ye Rema muleke. Bw'oba osobola osaana obukakafu obuweereza Halima Namakula, koza Halima Namakula is open. Enamba y'ogifuna n'obimuweereza n'omugamba muwala bw'obba waayenda. Halima ye asobola okubako engeri gy'akikola, but do not expose her cause already okoze damage emala. Okitegedde? Senga Acid n'olwekyo nkusaba nga mukyala munno. Nkusaba nnyo newankwadde nze siri musiyazi, but nsaba nga mukyala munno ku lwa Rema ne family n'abaana be. The repetition and endorsement zayina bambi don't do another video. Never boy no bukakafu, please tusaba.